kitalo nnyo era kitalo ddala. Yali omukolo gwa introduction oba okwanjulwa kw'omwana muwala Flavia, naye nga kigambibwa mbu vidiyo zino bwe zapositingibwa eza introduction ye, bwe waliwo omukyala eyakomentingayo ne yeewera n'agamba nti tajja mukkiriza bifumbayo, nti era ssaawa yonna mbu abaana be simanyi tebakola ki. Waliwo statement eri awo byagamba nti ye tebamuzzaako, so kiteeberezebwa nti mukyala bbaawe oba kiteeberezebwa nti ku wife we mbu yayinza okuba nga yali emabega w'okufa kw'omwana muwala Flavia. Mawulire si malungi era mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala. Abantu beeyongedde okuba nga bakungubagira omwana muwala oddewo. Nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, waliwo ebifaananyi ebyatambudde nga biraga nti omukulu pulezidenti w'abayimbi mu ggwanga Uganda Edrisa Msuza aka Eddie Kenzo nti yagobeddwa mu ntebe, nti obutebe bwabadde bwa baminisita ne bamugamba nti tatuulamu, wabula amawulire agavaayo bagamba nti si bituufu, nti yabadde AI era nti w'otunuulira Eddie Kenzo ng'oyo yabadde ayambadde n'akakofiira olabira ddala nti ebifaananyi biri edited. Ekkololo nabaddewo, teri muntu yabadde ajja n'atuukawo Eddie Kenzo yabadde ne mukyala we Honorable Nyamutoolo nga takkirizibwawo. Buli muntu yenna obwedda kaadi yo bagikuggyako ne bakulaga w'otuula. Ayinayo ekifaananyi kyonna ng'oggyeko ono Bawuti bye yapositinze akireete. Ebyo bya AI tubimanyi twabimanyiira. Oli aggye ekifaananyi akireete ekya Eddie Kenzo. Kyogamba nti nno yekka yabadde yaddako ebifaananyi, naye kamera ezabadde wali. Lwaki ekyo kati ekitambula kimu? Tuli bantu bakulu, zinabagambye amazima njagogera nti mazima. Eddie Kenzo yatuuse ne mukyala we ne bagenda ne batuula bulungi mu bifo byabwe. Wabadde tosobola kutuuka waawo nga si woolina okugenda. Ekisooka buli omu ne kaadi emulaga waalaga. Kati gwe olowooza Eddie Kenzo ayinza totuukawo n'atuula. Sebo security ebadde wali twabadde mu kasawe ka mupiira. Twabadde ku mukolo gwa President Museveni ng'alayira. President Museveni ng'alayira. Security yabadde tight, wabadde abakulembeze ab'enjawulo, wabaddewo abakungu ab'enjawulo, wabaddewo buli omu ng'atuula mu kiti kye. Awo Eddie Kenzo teri yadde yamusituddewo yadde omukonya yadde omusongamu olugalo mpozi bafaani abajja nti banne mbanisa kubuuzaako bino nabadde mugenyi muyite era nabadde ku tenti eddirirawo eya Eddie kuba nadde wansiko okitegeera naye nga ebitiibwa nga yali bijjulidde awo okategedde naye nga byonna byemukola tebinyuma tebiriyo just tweyagalize tweyagale. Kololo ne Fulufiga avuddeyo n'agamba nti ataddewo millions 10 yenna ina akatambi mbu nga basitula Eddie Kenzo akaleeta azibawe ssente. Njagala bajjukiza Kenzo yabaleka level. Kenzo yabakwata naawe ya. Kenzo abali mu 10 ku 0 yabakwata naawe ya. Gwe boboka kasanga Kenzo bamusitudde njagala mpe video. Nkwata ni million. Mutu ganyina okwogerako ne mikwano gyaffe gijjo tubuuzaako. Musajja amukute mutu sokola AI. Mutu sokola AI n'amawene gakkiririza mu AI. Nokwata ekifaananyi n'okikola AI. Nekitulendinga ensi yonna naawe n'okiteeka ku page yo. You were stupid more than a siren. Muli akitaddeyo. Bogus mufenga mulya B. Mufenga mutobana mizina zina mmwe n'agamba. Gwe Kenzo suwinga amawulire ago. Ganda basuwinge. Gwe Kenzo kuma nnyo emirembe no gumira mu bulumi mbokuti oboola kalyayo nene. Bulandi ya Kenzo nene singa ku kagundi kalamba. Gye muli mukulinyirira. Erinnya likoleka. Mumanyi abantu gye bava n'amannya gaabwe. Mumanyi abantu gye bajja kalya zaabwe. Hello? No. No. I said no. Tari kugenda out today. Leo lwakumeka. Weekend. Omwana aswede lero bagenda out lero lwakumeka. Yitoyo abavugemu. Hello? Yes. Munja agenda ku Saturday.
Yito yo muvuka abavuga batwale ruda batwale ko bakole shopping. Kikubire. Atwale ko bakugundi. Batwale ko waye. Njagala buli muntu atadde kifaananyi kya AI ku mukutu gwe ng'agamba nti Eddy Kenzo bamugobye. Tibamusitudde. Mukama akikusasule. Afuna kyakusasulamu. As simple as that. Fata tulina maanyi galwanagana ntalo z'abasiru. Katonda yalwana entalo z'abasiru. Nze mbawaddeko ebyokulabirako wano abantu bazze bankuba nga bannwana. Katonda nnwanidde entalo zange. Akakazi kajja ne kanvuma wano ne kaleeta abasajja mbo Nazara Mugundi simanyi Nazara Mwani ne kajja ne kasokoola yo akaana akatunulanga kakerenge akatunulanga katwe ka mukene nga katunulanga empirivuma omanyeno kana kantu kachaka akawunya nnyo akalinga ekyennyanja kalina katwe kakalubenya katu enkolongo ana manya enkolongo ensi yonna ne bakana n'ekyenda ne kimwetuga ne ngamba otyo Katonda ngoli munene ngoli mulungi emirundi gyonna nengamba Katonda ababiwe batobo ino basasula era payini yange yagendera awo nakati simu banja awo Katonda bwe yansasulira no problem mujagenda mazima gali nti awotunuulira ebifaananyi engeri Eddy Kenzo gy'abadde ayambadde naddala akakofiira ebifaananyi birala nnyo akakofiira kalaga kalala nnyo nakano akaddala Kenzo ke yabadde ayambadde era kyebula Fullfigure avuddeyo n'agamba nti muleeta akatambi ye alirwedde okubawa obukadde 10 agambye mulwanye nnyo Kenzo nti naye ate yabaleka siteepu mu maaso ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'agamba nti ebyatuuse ku Eddy Kenzo ebanga bituufu ye munange yeewalira ddala ebintu ng'ebyo kumituukako mbu kyeva olaba tatera nnyo kubanga atendinga emikolo ng'ezo newe bampita sijja genda ogwokubiri natambulira ku red carpet ya president nga sibimanyi nze nasanga red carpet ya president bajazeewo kwe natambulira Omanyinga we bajaze yo red carpet yo mwagiraba nze kwe natambulira nali sibimanyi nakaba nenfonya omukisa okutambulira ku red carpet munange zijanja chalizo obugulu bali banzise bana mwe bali banzise olubuzanga Fullfigure jaddu kunyumiza Fullfigure balo achebye te yabyogera na maana abinvuma bana mwe bankwata Jake obuzanga ani oyo mwala gwe buza abo ba TikTok bajja ko guys bankwata Jake baba bankutte Jake olu amagulu gali waggulu abasajja abo bayina training twanti nzitowa babiri bankwata Jake paka mubanga ngawali abakutwa omupira abasajja bayina training up ngada moko yekanga ngandi waggulu mukama wabwe yajja kati mukama wabwe yajja nabaga mumule wacha yogero saina bwa wacha that is our son Junior sikwe kuona era natambulirawo era natambulirawo kasita banteeka ku ttaka bwe bati saddamu kutuna mabega nagenda janye emirundi esatu ebanda bisoogo egyebiri ogwokusatu gwaliwa abanda bisebiri so Kenzo bibeerawo mukwano nsigwe wekka bibeerawo guma etobasi kyagenda sinaganda bisa joni naswala dande ndi magoba naswala tera nyonge eje mikolo oboji genze mu webuze eje mikolo jojirabe ejo oboji genze mu beera vere
oyina okwebuuza n'abo abantu babeera batume. Olaba Kenzo oyo omuntu bamutumye butumye akuswazi. Twa kamera zibadde zikutunuddemu we bakola. Kubanga omuntu atudde. Omuntu mwina mustopinga nga tannatuula. Kati aba ayiseewo okutuula awo. Nebino byansi omuntu mumuleka. Kenzo aba yatudde dda. You leave him. Obutebe bubeera bungi. Negwe manyi gwe webakusitulawo ne baga get up. You are not supposed to sit here. Gomanyi okuswala okubeerawo. Ne just kibadde tekyetaagisa by the way. Omuntu already yatudde dda. We are all Ugandans. Ebintu byera tebyetaagisa ebyokuswaza abantu. Omuntu omusanga nga kale ayina waatudde. Nga tagenda leeta buzibu. Ko oli Kenzo abadde atudde ne mukyala we. Which is understandable. Mukisegeera mwandi mulese. Mwandi mulese. Bino byansi. Kati omusajja mumulabisiza, omusajja mumusitula. It's not good. Kwa Kenzo president's advisor. Ate era mukyala wa minister by osmosis. In fact era ne Kenzo minister. Kwa wobosula ne minister mbuliri. Nawe era oba minister. Kwa kati Kenzo era minister kwa ine emirimu gyakolera minister ekiro. Ejo jote mwaji considerinze. Yes. Kenzo ekiro yaba minister. Ko mwiza nosangira emirimu gyakolera minister ekiro. Era gimufuula minister. Kenzo bamusetinze. Nezo agoba Kenzo mbwa atudde mu bifo by'aba minister. Ate nga bawa minister. Oba minister ye yamu. Anyway. Hajja watu bange. Aloleeta ku bantu mpulire bye bagamba. Dr. Mondo. Sindika request. Ne sofa. Emikolo gitambudde bulungi. Oleeta ku bantu mpulire endowooza zaabwe. Munnange. Musindike request. Munnange naye nga bagamba nti amazima amatuufu nti ebifaananyi bya Gete nti babikoze just okuba nga badde baagala kuswaza Eddie Kenzo trending oba oliawo mu kulayira kuno abamusekerera. Ate ekigambibwa mbu abayimbi be basinze okuba nga bakumamu omuliro ku kintu kino. Awo tuvuddewo. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tutunuulira ensonga ezitambula n'eno mu ggwanga Uganda. Twasooka ne tubagamba nti General Muhoozi Kainerugaba alabika teyali musanyufu n'emmotoka sipiika gye yagula empya. Era mwalaba comments ze ng'agambye nti ye nga mutabani wa president tatuulangako mmotoka bwetyo. Ne taata we ebbanga lyafugidde nga president w'eggwanga Uganda tatuulangako mmotoka eyo. Nekireetera abantu okugamba nti omusajja yeebuuza kati ye Anita ne bwa Anita Among abeera nankizo ki ku president w'eggwanga ate y'okuba nga agule emmotoka bwetyo. Munnange twabadde tuli awo bwepo olunaku lw'eggulo ng'ekibiina kya PLU Patriotic League of Uganda ekikulira General Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti basazizaamu backup oba obuwagizi babadde ba Anita Among ne deputy we okubeera speaker wa parliament. Ne bagamba bo nga ba PLU balindirire omuntu president Yoweri Kaguta Museveni bagenda okwendoosinga.
ebya speaker Anita Amongo byongedde okwonooneka. Muhoozi waavuddeyo of course ng'ayita mu Secretary General wa PLU Patriotic League of Uganda ayitibwa Honorable David oba Daudi Kabanda MP wa Kasambya n'afulumya ekiwandiiko namutayika ng'agamba ffe nga PLU tulekeddaawo tujje we have retracted tusazizaamu endorsement oba okuwagira oba endorsement mu Luganda kyeki naye okuwagira kwe tubadde twawa ng'ennaku z'omwezi 11 March 2026 Speaker Anita Amongo ne Deputy we Thomas Tayebwa ku kifo ky'obwa Speaker nti betugenda okuwagira tubisazizaamu era ne tugamba abantu bonna ababaka ba Parliament abali mu kokasi ya NRM naye nga muliba kisinde ekya Patriotic League of Uganda joyinza okuyita PLU nti mulindeko tujja kubabuulira omuntu omutuufu naye nga tugenda kugoberera ebyo President Museveni gwana abatuwadde bwe tujja okuwagira ku bwa Speaker ne ku bwa Deputy. Naawe kino kyongedde okunafuyiza ddala emikisa gya Anita Amongo okuddamu okufuuka Speaker. Amazima gali nti byatandika ng'ebyokusaaga naye bw'otunuuliramu engeri gye byongera okutwistinga bw'ojjukira ekyabadde ekyankwanzi nga President Museveni yekennyini nga yekennyini chairman wa SEC baavayo ne bayendosi nga mu buwandiike nti basazeewo okuwagira Anita Amongo ne Tayebwa era nga ne kino PLU yasinzirako okugamba nti nabo be bawagira yavaayo n'agamba ebyo si bituufu. Amazima gali nti SEC just ye eri awo naye nga abantu abatuufu tujja kuba tubibagamba ekifo kikyali very open. Kino nera kyayongera okunnyikiza ddala bw'oyinza okugamba nti ekisuubizo oba okusuubira kwa Anita Amongo ne Tayebwa nti bagenda kuddako. Jjukira ebbanga lyonna NRM ba speaker baawe babadde nga bakola emyaka 10 ku bwa deputy n'akola emyaka 10 ku bwa full speaker. Amazima ndabanga abaagala okubafulumya bano. Ebintu byonna ebitambula byekuusa ku nguzi. Jona muke yeekutte nnyo ku kigambo nguzi. Agamba nti enguzi eyitiridde nnyo mu Parliament omwo. Yatuuse n'okukola statement n'agamba nti ye nga NRM obanga government batunulidde nnyo kulaba nga bagenda kendeeza ssente ziweebwa Parliament. Zikole ku bannayuganda ku bintu ebirala, enguudo, zikole ku byenjigiriza ebyobulamu n'ebirala nti ssente nnyingi ezigenda awo. N'agamba n'okugamba nti Rolls Royce speaker gye yaguze gye yamaliddemu 3.5 billion. Ndoza ke kakadde nga kamu $1. Naga ye amaze emyaka 5 nga mwana wa Museveni naye tagituulanga namu. N'agamba talina shuwa bane kitawe yali agituddemu. Kati buli omwana ng'oyo ali mu line y'okuba nti nno yagenda okuddako okufuuka president bw'abeera ng'asobola okufulumya ekintu ate ng'ali influential ng'ate ayina n'ababaka abaka bayiza abasinga ba NRM abasinga ku bo kati bamukkirizamu kubanga beetega basobola okulaba nga mu gavumenti eddako nabo bafuna we babeera. Kati bw'ayogera ekigambo ng'ekyo kyongera okuttattana emikisa gya Anita Amongo. Kyokka ekikwewuunyisa ne Norbert Mao abasinga gwe balowooza naye tamuwagira yagamba suwe NRM ate nga mu byaddala NRM ina ababaka bakunukkiriza ebina teyina ngeri gyetandika kuwagiramu wa DP. Kyogamba mu babaka abakunukkiriza ebino oba olemeddwa okufunamu omuntu omu gw'osobola okuwagira tebasobola kukola mistake ng'eyo. Kitegeeza buli Anita Amongo emikisa gye gyongera okkendeera ejamma ate gyo gyongera kuggwerawo ddala batasobolerako ddala. Katulinde tulabe gwe banendoosinga President Museveni ate muhoozi aveeyo atulagire. Jjukira President alayidde leero. Kitegeeza nti ababaka bakasaba n'amala okulayira mu nnaku zaabwe 3 ekinaaba kiddako kiba kyakulonda speaker. Kitegeeza next week ekitone nnyo next week tujja kuba tulonda speaker. Katulabe gye binaggwera naye buli lunaku olukya emikisa gya speaker Anita Amongo gyongera okkendeera egy'okulaba ng'addamu okufuna ekifo ekyo. Kyeneebuuza kiri kimu singa Anita Amongo baba bamugyeko obwa speaker kiba kitegeeza nti n'emmotoka gye yaguze tagenda agivuga ejja kuba ya speaker ajja anti emmotoka bagitumiza in the name of speaker wa Parliament. Kiba kitegeeza nti yenna anaddako bwa speaker next speaker yalina kuvuga emmotoka eyo. Awo we tuli. Webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo.